abawagizi ba NRM okutana North bakoledde yaliko mbaka wa Amelia Kyambadde akabaga ngono yazemu okuwangula akalulu akakuba kulukuna lwa wiiki wedde nga mezi mbaka aliyo kitali kiyaga amanyiddwa nga Dr. Hilderman akabaga kabadde ku kisaawe nakigalala Mudooma. Kyambadde mu kugerakira abawagizi bebaza abantu okuddamu okumuwa omukisa abakulembere era n'alaga nga wagenda okuteeka amaanyi ku ebyo byali atandiseeko muli okumaliriza ekyokusakira eddooli empigi amazzi amayonjo okuzimba akatale ak'omulembe n'okutuusa ekidyeri eri abantu okuva ku kizinga Musa Kammengo. Ekyokubiri mazzi, ekyokusatu eddwaliro lyaffe, ekyokuna akatale. Kyambadde kyokka ekokodde effuji lyatusiddwa ku bawagizi be n'agamba nti buli akikola amateeka ng'akumulamula. Ebyo ebintu wankiri babonerezebwe naye abalala batakoze ffujjo lingi tubaze. Mwagale kundaganga mukwano. Neneebaza abaddu be bakozesezza okukola omulimu omulungi bwe guti. Mwebale nnyo mwenna bannamawokota. Yebba Ingya Wilson Kyambadde yeebazizza abawadde kapiteewo obululu okuddamu obakikire namusabira Katonda amuwa amagezi okulembera obulungi abantu. Bwe mufunye ye mutabani we Kyeyune oba mufuna koodi eyo Kyambadde Kyeyune. Kakati mumbuulire ebintu gye binaalemera ng'onaawanula ng'aweereza mutabani we simanyi oba anaamujeemera. Ey'amambuka olw'omulimu gwe mwakoze okutukomezaawo enkulaakulana ne mukomyawo Honorable Amelia Kyambadde. Ffenna ne twogera eddoboozi limu nti twagala Honorable Amelia Kyambadde mu Parliament. Mu ngeri y'okulumya Kyambadde yaziddewo abawagizi bolimba olw'ennyini Dr. Hilderman lwe yamuyimbira olwa Amelia. Ne Moses Mayanja yalondeddwa ku kifo ky'omubaka wa Parliament wa Busiro North ayisiza ebivulu ng'akulembeddwa mu bbandi y'amagye okwetola amasuuliita nga yokulisa akalulu. Valukubira okuŋŋaana gagadde ku kisaawe emasuuliita abawagizi be bakuŋŋaanidde yeebazizza abalonzi okumuwa akalulu wamu ne Pulezidenti Museveni. Era nja kwebaza mwenna abatodde okulaba nga tuwangula kalo kuno okusingira ddala bakakuumye. Alaze ng'ebizibu biruma ekitundu kyagenda okuwuliza babimanyi obulungi omuli ebbula ly'amasannyalaze n'abaana bamaliza emisomo bangi bali okufuna emirimu. Era kubanga mayanja sikolerako omuntu yenna kireza nawe wano okola ki okisobola twetaaga mbeera nnungi. Embeera ennungi nga tulina amazzi, tulina enguudo nga nnungi, nga tulina amasannyalaze. Ku mukolo guno RDC Wakiso Justin Babaza asuubiza abantu mu kitundu kya gavumenti bagenda okwongera ku nsimbi. Ye ssente w'abaana b'abalwanyi Ssaalongo Mwada Namwanja asiba na kibiina abalonze Pulezidenti Museveni n'asobola okufuna abaka mu Buganda abawerako okwawukanako nga bwe gubadde. Nziremu mbeebaze abantu b'e Busiro North, mwebale nnyo, mwebalire ddala kuwagira Pulezidenti Museveni ne Honorable Mayanja. Saati abakyala mwambale jaketi, mwambale empale, munonyezeyo NRM akalulu era ne mukakola. Tetwagala kutuuka ku ngabana basebo ne bannyabo. Edisitulikiti esinga okubamu abantu abangi n'abalonzi abangi bagiyitayo Wakiso. Tetwagala kutuuka ku ngabana ne batusuula mu guluka. Oluva abayimbi bakulembeddwa mu Gravity Omutujjo basanyusizza abawagizi be. Bo abawangudwa mu kulonda kw'abaka Paalamenti e Kalongo boogedde kyaviddeko okugwa nga bakulembeddwa Helen Nekiya amanyiddwa nga omuyiri abadde akudde era n'ebendera na buli kati akiikira ensinga abatwala ebyokwerinda mu kitundu kino obutamuyamba nga bavuganya n'abamukozi akajere nga n'abamu ku bayambi be babiri babbwa amasasi ne bafa ate abalala bapookya. Saamazima security yonna baagiwamba eri mikono gya mukyala yasalirawo security ntukola kino. Omutabani we yali avuga emmotoka eyo eyakuluga eyatta abaana ne the following day yali mu lunaku lw'okulonda yawamba emmotoka zange 3. Nake yategeeza nti embeera yatiisa nnyo abantu be ebyokukuuma akalulu ne babijjamu enta kyagamu kyawa
bavuga naye kumukolako effujjo. Famire z'abaatiddwa n'abafunye ebisago kati eya Katumba omukyala yasigadde n'olubuto lwa myezi 7 n'abaana abato 2 basaba obwenkanya kubanga famire yennyini temanyi bwegenda kukuza abaana abo. Bona Pulezidenti Museveni amutaase afuna obwenkanya naye yaliko minisita w'ebyokwerinda Vincent Wabula Kisempija naye yawangudde Kalungu East mu katambi akamukwatibwa nga yakamala okusuula akalulu. Yayogera ku ffujjo eri akalimu n'ategeeza nti binaavaamu tebigenda kumwewuunyisa. Ebirege etambula n'abasirikale emmotoka nekola effujjo kati titumanyi oba bwe tunaatuukira obululu okumala okubala nga bongedde okukola effujjo